needinga sente ezo okujja okudigida mu nsi omutali happiness eyo yamaze dde okuba pointi y'abadduka nti babalaga nti eno show yabaddewa ti mu Uganda eyagiyimbye eki nti opposition musician ani yamuwadde olukusa ti gavumenti eri mu buyinza sente ze waliwo eyazibbye nti azonna yazitutte olwamaze ne babawerekera paka ewaka mwenna. My God. It is an endorsement to government. So, owebweru lwalero ye kyeyalabye adduka buddusi kuyingira ggwanga Uganda. Tokyalina gogamba nti ensi ebulidinga. Tuwalize mukategenda kweyongera. Magye ekyagakuumye. Tigaggwanga. Ani agakulira? General Muhoozi. Yakuumye n'akuzaayo n'ewaka. Nti ye. Muddeeka mwebaka. Nkuti. Bannange. Wange. Baga muddeeyo waka mwebaka. Mwebaka. Buli kimu mukirina. Tuwalize mukategenda kweyongera. Abalambuzi beeyongere eggwanga. Nkugambye kasita bajjamu abo butayi. Terina gwe balipooti nze nti bamukubya akatayi. Bonna bazzeka. Yeah. Awe embeera bweri. It is a vote of confidence. Okay. Mu government. Okay. Yakuwadde eki nti yampadde kifo kyayo. Neoyimba nti tejimba. Ekyo kyokka kyokka kimala okukakasa eggwanga. Ate kasita omala okugamba nti omu ku baayimbye ye muganda w'omukulu. Omu ku baayimbye. Mukwano gwange Miki Wine yagenze ku stage n'ayimba. Yes. Mwe baba bakyabanoonya. Mbadde sikategedde. Mwe baba bakyabanoonya. Eyo ripooti ya nti batuyiganya. Ebe egenze. Ebe mazovaawo. Eyo deal eba tewali. Oh my God. Zero deal. Gavumenti yemaze okusquaringa. Kyawedde. Era gavumenti lwolo kwongera kutegekerawo bivu. Awe kololo. Buli we baagala. Bayinza n'okitegekerako mu Baalakisi. Ne baga ati bamuwadde Baalakisi. Akubirewo ekibbu. Nnyo. Yo gavumenti endorsement y'amaanyi. N'omusolo yagututte. Biriwa gavumenti byefunyeemu awo. Omusolo. Positive publicity. Insecurity tewabadde. Yalaze nti ate yeeyina obuyinza. So koleke mu kivulu kino gavumenti yakoze ki? Positive publicity globally. Yes. Okulaga nti ekisooka nti ffe tetulina gundi. Bwe bakuwa okutegekerawo oba ofunye clearances zonna era asooka ogikuwa ogijja mu chieftainess of military intelligence ne babriefinga CDF ne bamugamba tewajja kubaawo gundi n'akuwa deployment yonna. President n'abuuza CDF ani muyimbi ki mungambye ani? Yeah. Nti gundi. Yeah. King Sa nti mumuwe. Mumuwe. Yeah. Clearance gy'ogijja. Ne bakuwa by'onogoberera mu president's office. Okufuna ekisawo ky'ekkololo. President's office. Ekyo kati tubadde twetaaga okunnyonnyolwa. Era oba olina okusooka n'okuba tamaamu nti president afuga Uganda yonna. Bw'omala okukkiriza nti yono yafuga Uganda. Ne bakuwa. Annange. Bwe kiri. Seeka bwe kiri. Ne bwe weewunza. Ekitali ekyo. Ndiyo haki ge mazima. Kale. Abantu abakwemsime ya live. Mukutu gwa Megatron kubuuzako na Jisiru Berango tulaba naku olwaleero. Muzede Megatron gemanya. Andine kanso nsubuga biji bitambula mu ggwanga Uganda era nga congratulations zigenda wa King Saha. Abantu b'enkyukakyuka mwebale wagira King Saha twakirabye ekintu mwakyagalidde ddala. Abitex yali aleesewo embeera ng'agamba nti tewali aliddamu kujjuza kololo eyo naye finally mwana Mansur yakoze ebyafaayo. Abangi bali boogera ebigambo tasobola naye God is good. Twaswazizza bangi naye ndowooza Nabitex yateekako ettafaali ddene ekintu kino kye yakolera King Saha yeetaaga bamuweeyo ne kasente kuba yaleeta abantu bano abali batekkirizamu ogamba katugende tumuwagire n'embwa yeesigama ennyama.
atugenda beera nga twogera ku kivulu ekyo ye kanso yakirabye atya waliwo aboogera ebigambo nti ekivulu kino kyabe NRM ne bawoza nti kolo tebasobola mukuwa nga toli wa gavumenti agenda beera nga atangaaza mu nsonga eyo King Saha kituufu wa gavumenti bino byamwogerako nti mukyala we ali mu first family wa genocide bituufu kanso Nsonga waali agenda beera nga atuwa information tujja gendako ku omukulu Balamu ne Mary mulimu bagukoledde ddala naye nalabyewo balina gye bageze ne baagala okuyoola Balamu era omusirikale yamutaasizza naye y'omulimu akyagukolera ddala bulungi gyo enkola zaabwe tugenda beera nga tuzoogerako amabaluko gagula ssaawa omwenda nawe tugenda beera nga tuyitawo naye n'ensonga endala nnyingi nnyo tugenda beera nga tuzoogerako olunaku olwaleero kanso obuuza ku bantu Sebo webale nnyo abatulaba mbalamusizza era mbeebaza okwekuumira ku mukutu guno Sebo webale kunkyazaako wano ate ne tubaako bye tuwayaamuko ndi bize obudde mba na butono naye nfisaawo akadde ate okuwa bannayuganda update ku ebyo ebiba bigenda mu maaso mu ggwanga ne bwe tuba tutuuse naddala ffe abali mu mulimu ogw'okulwanyisa ababbi mu gavumenti ababbi si bangu bakulwanyisa ekyo mulina okukitegeera nti oba olutalo lw'okulwanyisa ababbi ba ssente za gavumenti lusinga n'olutalo olw'emmundu lusinga n'olutalo olw'emmundu kubanga batemu basobola okukutemula mu buli ango basobola okukutemula nga bakuwa obutwa basobola okukutemula nga abakozesa accident basobola okukutemula nga bakuba amasasi basobola okukutemula mu ngeri yonna kubanga omuntu abbye obuwumbi 10 tomusuubira kugamba nti asobola okubulwa miliyoni 2 oba 5 oba 10 n'azitoola ku buli obuwumbi bwabbye n'akuwenulira abatemu yes so bwe bunkenke bwe tutambulirako naye nga tuli beetegefu ffe twewaayo bwe kuba kufa batutte sirina buzibu ndi mwetegefu okufa era buli wenzija wano ngamba simanyi oba nadda ate omulundi ogudda obanga wa boda wakuvayo olamye tebakuterekera kyaggulu era kati nze tebakyanterekera kyaggulu ne Balamu tebamuterekera kutuuka ne bakusuulirawo nze Balamu Nameri tebakyatuterekera byaggulu waka kubanga tumala kutuuka ne tukakasa nti ddala nti obulamu bulamu naye bwe tuba tetunatuuka tetusobola so olutalo lw'amaanyi nnyo kyova olaba nti nze nga ali mu lutalo olw'okulwanirira abantu naddala ku nsonga ez'enjawulo bw'ogenda mu by'ettaka akakiiko k'ebyokulonda era njagala okusinzira wano okugamba byabakama ne banne mukole ekisoboka mu bwangu obw'ekitalo mutereeze ebyalo ebitaafuna kulonda kutuufu kubanga ababbi b'ettaka bangi basalawo okuvuluga okulonda kuno basigaze sitampu babbulooka baali bayitirivu abeesimbawo ne basigaza sitampu mu ngeri z'obumenyi bw'amateeka mulimu abaali bakwata abakazi ku byalo ng'ate era be bamu be babba ettaka ly'abantu ng'ate be basigaza sitampu mulimu omubbi kati nga wano kyalo Bulagabbi eyasigaza sitampu abadde chairman abantu baadde bamwekokolako olw'ensonga nti n'ennaku ntono eziyise n'emmotoka y'abatuuze bennyini baakulembera baagiteekera omuliro olw'okuba nti yalimu ababbi abaali babatigomya ku kyalo abatuuze bwe bagambye nti emmotoka ya chairman tujooki olw'okuba akolegana n'ababbi ndowooza olaba kiba kikoze ki kiba kisuse n'olwekyo byabakama ne banno njagala ensonga eno mugikwateko mu bwangu ebyalo bifuna obwenkanya kubanga etteeka lya local government ligamba bwe riti local government ye ministry Balamu gyatwala etteeka eteekawo okulonda kwa local government ligamba nti muganda wange Megaton bwe weesimbawo ku kyalo yensonga lwaki mulaba nti byabakama yali agamba abantu nti bwe mumala okulonda temuvaawo ojjukira luli mu kalulu ka president nga bagamba mumala okulonda ne bwe mugenda wano babagamba temukola ki lwaki babagamba temuvaawo nti bamala okulonda ku bwa ssentebe ne bakakasa nti gwe owangudde ne bakulangirira olina okulonda olukiiko lwo awo wennyini mu bantu abo olukiiko olulonda mu bantu babo tebavuganya nolonda omumyukawo nolonda sekuritale nolonda defense w'ekyalo lwaki obalonda abantu bonna we bali abantu basobole okuga nti naye gwe gw'olonze nga ye yamenya ennyumba ya gundi
oyo golonze ku bwa defense nga yasula atigomya abantu ekiro kukyalo. Yes, kubanga baba bamanyi olonda mu bo. Okitegeera? Kakati singa ekyo tekikolebwa ku polling station ne bakulonda nolonda n'olukiiko lw'abantu ne babukanga bakasiza nti bano be bakulembeze bafe. Ebyo byonna biba bikoleddwa ku lukiiko olwo oba ku kulonda okwo byonna biba bifu. Okitegeera? Biba bifu. Kyova olaba nti ne ssentebe w'NRM wamulabye Balamu gwe yakutte wano e Kasanga. Era lwakukola mivuyo ng'egyo. So ebyalo ng'okulonda kwammwe tekwatambula nga bwe nkunnyonnyodde. Nga chairman teyalangirira lukiiko lwawo wennyini nga mwakamulonda. Awo tewaaliwo okulonda. Musobola ogenda mu kkooti ne mwekubira enduulu singa byabaka mataddamu akakiiko k'ebyokulonda singa tekaddamu kwanukula kwammwe ne kabaddamu nti bana tulina tuddamu tutegeka okulonda era ne gwe tulonze alonda olukiiko lwe bannakyalo bamanye nti bano be bakulembeze kubanga omuntu akulembera abantu ku kyalo oba oli defense oba oli abatuuze balina okubanga bonna bakumanyi. Oba kitegeera nga bamanyi nti gundi Katumba ye defense ate Jeni ye secretary ye muwandiisi waffe ku kyalo. Okitegeera? Lwaki nti abatuuze babenga bakuba tooki mu bakulembeze ddala abakulembera tebalina nziro ku kyalo. Tebalina kamogo konna. Tebalina kamogo konna. Ne kati bino be bampeereza message abantu bampeereza obubaka okuva konti mu bitundu bya Uganda byonna. Masindi buli region yonna. Kamwenge Buganda wano bogenda Busoga luddawa nga bangamba ffeno tetwaliyo okulonda kubanga oliyo baali bakamala okulonda ate yatawangula ate nadduka ne bamuddusawo ne bamulangirira kugombolola ne bamulangirira ku poliisi ne bamulangirira simanya eyo bagenda okuwulya ntwamu bamulangiriridde simanya luddawa. Ebyo byonna ebikolebwa biba obumenyi bw'amateeka. Yabadde ensonga eno eveeyo bulungi bannayuganda bagimanye kuba balina ebibuuzo bingi. Bassentebe b'ebyalo ye gavumenti etandikirwako. Kituufu ekyo. Okitegeera? Bawangala n'abantu. Ne woba ogenda kusaba mulimu mu kitongole ki balina okutuma ebbaluwa y'ekyalo. Ne woba ogenda tewali ne bwabanga Dr. Besigye tumula nti ali ku misango gya butujju. Naye ne woba ogenda kweyimirira Jamiru mukulu oba mutujju wa kikaaki wetaaga ebbaluwa y'ekyalo. Kooti gyesooka okutunulako nga tenatunula ku biri simanya nendaga muntu simanya abeeyimiridde bavaawa bakola mirimu esooka ku bbaluwa ya kyalo. Oba ogenda kugula ttaka ku kyalo osooka kubuuza chairman n'akakiiko ke ono ddala nguza ye nannyini ttaka omutuufu. Kati chairman w'ekyalo bw'abeera nga ali mu vulugu obanga abatuuze tebamukkiririzaamu embeera eba tejja kuba nnungi. Era njagala okugamba byabakama wiiki 2 zembawadde abatuuze abumwe mwenna abataalonze mu mbeera ntuufu. Byabakama singa takola kwemulugunya kw'abantu kano wiiki 2 ekisooka mugende mu kkooti mukyalenjinge bano abakola ki abafutyanka okulonda bachairman abaeremezaako n'abo bonna abenyigira mugenda kuwaabira oyo yabba akalulu chairman aliko ate muwaabire n'akakiiko k'ebyokulonda abantu babiri be mulina okuwaabira kubanga twetaaga okulaba ng'enkiiko zino era njagala okusinziira wano okutegeeza buno obubaka bwa mukulembeze wa ggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Pulezidenti w'eggwanga yavumiridde nnyo nesse kuvumirira yenna emivuyo egyetabise mu kalulu k'ebyalo. Buno obubaka bwe era pulezidenti essaawa yonna ajja kujja ayogereko eri eggwanga abuulire ensi lwaki bino ebikolwa bikyamu tebirina kukkirizibwa mu ggwanga. Era nabagambye nti mwenna abeenyigidde mu bubbi buno oba oli ssentebe wa kyalo wa NRM oba oli ssentebe wa Gombola wa NRM oba oli wa district nga Kiyimba Abudu Kiyimba bye yakoze wane ewakisa oyo Abudu Kiyimba omumanyi ow'ensangi yakoze emivuyo mingi mbusimanya n'aleeta amagye ne gakuba abantu emiggo ne balangirira n'abantu abataawangula. Mwenna mugenda kukwatibwa nga bwe mwalabye ow'ekasanga bwe yakwata mwenna mugenda kukwatibwa. Temusobola gamba nti muleetera NRM buwagizi nga mutulugunya abantu ku byalo. Gate mukola fujjo. Yes. Mukola fujjo ku bantu, mukuba bantu, muwoza simanyaze, ze manyo munene gundi, ze manyo wa State House, ze manya biki. Nabagamba tewali muntu yenna ina kwefuula mbu amanyi wa State House. Bw'obayo omuntu abba ettaka ly'abantu, akola ebikolobero ku bantu, nga yagamba we NRM, simanyi wa State House. Mwe muntuukirire, munkubire essimu zange, njogere nammwe ensonga eyo tugimale. Ensonga ey'okubiri yeera ya buli bwanguzi nga bw'oyogedde ku Balamu. Tibaagala otutemula naki naye ffe tuli bagumu. Nabagamba nti tukyanoonyereza ku Anita Amongi abantu badde batubuuza lwaki temumutwala mu kkooti. Tukyanoonyereza abaka najja ne nkuwa ababaka bangi Anita Amongi be yawa ssente n'ebintu bye baali bakola. Okitegeera
era nja kugenda ngamba waayo omubaka omwomu olwaleero ngenda kwogera ku mubaka wa Mbale City Industrial Division Kalimu Masaba sirasita ono bamuyita Kalimu Masaba mubaka wa Mbale Industrial City Division akalulu yakabba bubbi wadde nga yalina sente nyingi Amongi ze yamuwa ono Amongi yamuwa sente ezisoba mu buwumbi 8 okuziteeka mu kalulu 80 billion mugonga yalina sente aziteeke mu kalulu kano era ng'omukwano gwe we gwava kuba nti taata wa Kalimu Masaba Hussein Masaba ono yali boyfriend wa Anita Amongi ng'akola mu banka mu bitundu by'Embale mu banka emu bali kati bali bechawo bali nakati bali babagalana ne boyfriend anti kakati Anita Amongi yafumbirwa magogo kakati ero oli tumuyitanga boyfriend kuba teyamuwasiza dda naye era akyali boyfriend we Hussein Masaba ye taata wono Kalimu Masaba kati Hussein Masaba boyfriend wa Anita Amongi ye yakolera paasi yonna mutabani wono awewe sente ez'empitirivu zisobole okuba nti zigulirira abalonzi n'abantu abala kubanga ono Kalimu Masaba yali yesimbye n'omuvubuka bamuyita Wasukira Anthony kati Wasukira Anthony ono ye yawangula akalulu omutuufu okitegeera ate bamulangirira nga Anita Amongi yaliwo yakuba bukubi simu ne sente zonna ze bayiwamu byagenda mu kooti ono gwe bawanga teyagenda kubanga yayita ina era balamu ye yamugamba nti togenda mu kooti olw'ensonga nti Anita Amongi embeera gye yali ataddewo ngambye saawa 9 ogw'ekiro Anita Amongi wakubira essimu nti mulangirirani naye nga talingi sente zonna zaali ziraga nti ono yakola ki saawa ndo sagenda mu kooti ono gwe babba tagenda twamugamba tagenda tewali kyanoonyaayo nti asirikira eddala tewali kyakola era tayogedde nze njogera ku bubbi obwakolebwa n'obuli bw'enguzi tugambye tuli mu kunoonyereza kwa Anita Amongi twagala buno obujulizi bwonna tukole ki tubukuŋŋaanye yensonga lwaki nkugambye nti ono yali nti boyfriend wa Anita Amongi Hussein Masaba ye taata wono Kalimu Masaba kati MP wa Mbale Industrial City Division era ye yapereza Anita Amongi n'okuyibwamu omusimbi guno gwonna 80 billion okitegeera kati obulyake buno bwonna bwe bugenda mu maaso eggwanga lyaffe ne libanga sente zibbibwa ne zitokomokanga ebintu ebyekisiru oyogedde bulungi bintu byakubba kalulu bintu byakola okitegeera mpulira kakati obwo obubbi tuli mu kunoonyereza ku babaka bonna era lipooti tugenda kugiwa omukulembeze w'eggwanga ategeera Anita Amongi ne babbi banne n'engeri gye baakolamu akalulu bw'ogenda mu minisitule y'ebyobulamu mukyala Diana Atwine ne babbi banne mu minisitule eyo juzi nakyali eddwaliro ly'ekiruddu bwe mala okulikyalira nina emikutu gy'amawulire gye nagendako ne njogera ku bye nasangayo badokita bantegeeza CT scan emaze emyezi 5 nga yafa lingayo Lubagawo eno simanyi Kasuku namulira agamba Lubaga tebayina gumu CT scan mbu bagenda bayinza okuba tebayina bubeesi mbu yagenda ne baga scan mbu ate yafa kati njogera ku government nga tusasula sente ate olaba mu government bifa government yesinga sente no ntina bano baba ne sente buli kamu kadirisa genda kadirisa naye kati bwe mala okugenda ekiruddu Kiruddu National Referral Hospital abasawo ne bantegeeza nti CT scan yafadda emyezi 5 bwe mala okukyogera ku mikutu ono yavaayo n'ambakira Atwine ono mubbi mu minisitule y'ebyobulamu Diana Atwine ye permanent secretary bwe njogerako ye permanent secretary wa minisitule y'ebyobulamu ye mubbi ow'ebbaluwa mukyala wa kitiibwa ky'omubbi aba wa kitiibwa nagamba okole report nze namugamba waba si mubbi nagiwa president era walaba president bwe yali emunyonyo n'akyogera nti malwaliro gavumenti teri ki n'abuuza lwaki teri ddagala nabikozesebwa nina gundi gye nalabye ya Honorable Namere yagenze mu ddwaliro ng'ebintu gye biri mu store ate nga babiguza abantu ddagala gyeri girabuzi gyeziri naye nga babiguza anti wulira omusawo namulabye gwe baakutte n'agamba nti eddagala libeerawo erimu eddala terikola ki kati wakitabawo eriri wabeerawo panado era gwe babawa okitegeera naye ate si malwaliro gonna amalwaliro amangi teri wadde eddagala n'ebikozesebwa byonna byafa bw'abeera nga Kiruddu avunze okutuuka omanyi nti ekiruddu bw'ogenda ekiruddu nga totaddeeko masiki kuno olaba oteekako era n'ekivundu ne kijja kati weebuuze amalwaliro amalala gafaana gatya Diana Atwine yagambye ng'omwaka oguwedde mu mbaliri ewedde babawa obuwumbi 2 bwakuddaabiriza CT scan biliyoni 2 n'ekitundu n'agamba naye nti sente ezo tezimala
okudabiriza CT scan naye twebuuza CT scan nagenza okubalamu nga bwe baba bagidabiriza kuba abakugu bangambye nti eddabirizibwa obukadde nga 5 buli CT scan millions okugidabiriza naye bwe nabaze ku CT scan nga kale bagidabiriza million 10 district 146 kubanga ate district zonna tezirina CT scan osanga region nga Busoga sub region nga ina CT scan eji ngeri mudwali ekulu eryejjinja kali nagenza okubalamu nga district 146 zeetaaga million 10 buli dwali okudabiriza CT scan ke kawumbi nga kamu mu obukadde nga 5 oba 4 kakati nga ye atwina agamba nti ne billion 2 ze babawa tezimala okitegeera kumbe billion 2 zonna we bazibawa zonna bazikuba ku bukubi ku mutwe ne bakola ki ne bazibba oba okitegeera kati bannansi ne bagenda mu malwaliro ga gavumenti nga babonaabona bubonyi oba okiraba nalabye omusajja balamu gwe yakutte naye nga sente zonna bazikola ki bamu obukadde 9 nazimba akafumbiro naga million 3 zigende kafumbiro kyekyo nga ne million ekinene nnyo nompa million 10 kuzimbira efumbiro kyekyo kyenkugamba obubbi obuli mu bitongole bya gavumenti era nalabye director wa Uganda Railway Benon Kajuna so yatwala ebyana yoyo yatwala ebyana gali wali yekaliza ddala simanyi nze wano simanyi tukoze leka toyolanira kyo mmukwate yatwala ebyana bya train n'abibba ebiso 139 mu nga report ya fulu n'abibba report n'efuluma emmotoka zonna president government yagenda ne yewola loan eyo ngeze eyambeko okugulira ekitongole kya Uganda Railway emmotoka zino we bazigula zonna ate baddamu ne bazeddiza ne bazeeguza abakungu ba leero bonni zonna bino biri ku record ya parliament kakiwa ko sasike kagenze zonna emmotoka baddamu ate ne bazeeguza abakungu ne fact bazeegabira bwegabizi ne bakyusa ebiwandiko byonna ne bidda mmanya gaabo ne badwali bakyayina ne bonna tugenda kubakwata tewali banamala kudduka ate bakibaddukawo passport twazibajjeeko naye gwolowooza okyasobola otuddukako nga n'abali baddukidde Kenya twabakimu tiwali gwe tugenda kuttira wano ku liiso ku ngeri y'okuweereza bannayuganda nalabye ab'ekitongole kya UMEME kya UEDCL bagenze mu parliament ne bagamba mbu lwaki amasannyalaze gavaavaako mbu ebintu babibba mbu babba waya z'amasannyalaze ne babba transformer ebyo bya bulimba si kituufu ye babibba ne babiguza bandi balemeddwa okukkiriza minisita avunaanyizibwa ku masannyalaze ye Monica Musenero juzi yajja ku media center ku sengejero lya mawulire n'agamba nti lwaki amasannyalaze gavaavaako minisitule terina ssente ebintu byonna ebikola oba ebirina okukozesebwa okugaba amasannyalaze bikadde nnyo tebikyakola transformer zaafa n'ebirala lwaki nti obuwumbi 95 obwewolebwa kubanga jjukira UMEME we yali egenda gavumenti yali erina okugiwa obuwumbi 95 era gavumenti yazijja mu Stanbic Bank okugiriirira ssente ezo ng'egigoba egende contract yayo eweddeko yali ebanja obuwumbi 9 kati ku buwumbi 95 gavumenti bwe yeewola mu Stanbic Bank baali balina okuziwa UMEME ekwateko ssente egule ebintu byonna ebyali bikaddiye ereke ng'ebitaddewo oba okitegeera ekintu ekyo kyali kyamagezi kitya oli agenze ate n'omuwa ssente atagula zze muno anti kati ssente zaali zize yali azibanja kati nga yes nga gavumenti egamba ssente ne batoolako ne bamugamba bino nedda ssebo empya abasajja babbi muba muyina okuwaayo ssente bali ne bagula ebintu ne balyoka bahanding over ebitongole kati bagula biriwa anti kati nzija mu kugamba nti sente zino UMEME bagiwaako obuwumbi 10,000 anti wulira UMEME bagiwaako obuwumbi bumeka 4,000 kati obuwumbi 5,500 nankabirwa n'ababbi abali mu kitongole kya UEDCL ne bazibba nankabirwe yali minisita w'amasannyalaze ripooti yonna ngiina era y'ensonga lwaki pulezidenti yagoba abaali bakulira ekitongole kya UEDCL bwe yamala okubagoba n'agoberako ne minisita we w'amasannyalaze n'atuleetera omukyala n'aleeta Monica Musenero n'aleeta ne director omupya owa UEDCL Joseline Lwabwogo oba okitegeera kakati ekintu kiri mu family kitya tokiwulira Lwabwogo
Eririnnya omuntu yenna asobola okutuma erinnya omwana we. Kiri mu family. Kakati gwe basobola okuba nga bakuyita Kasozi. Nange baba bampita Kasozi nga baga ndi wa family. Balwaboogo lwabishana lwamata. Kabe bali mu system ogondi. Tewali bya family. Tusome ba minister. Abaaki. Ba minister ba Museveni. Ba minister betukola nabo. Lwamafa lwabundi. Era olonda bulondozi. Ye mayinja gali mu kache mu muchere guno. Kasolo waawa. Era wamu. Wammwe. Anifa Kawoya. Baffe baba minister bonna baffe naye lwakuba nti bonna babbi. Bale kyobala newe babba tebabagambako. Bana ba munju. Kati kino ekisanja bonna tugenda kubakwata. Era je n'omuhozi tuli mu kugazi ya basement kati. Tujigazi yejemu ba minister kinana mu babiri. Sajja babbi. Bonna basobola. Anti kati olabye ndowooza benziye nkumenyera. Obawuli abemba kumenyera. Genda mu URA. URA yavunze nedda ne mukati ne yewogoma. URA kitongole kitoloza emisolo. Era njagala okulabula akulira ekitongole kya URA mukulu Musinguzi. Naye ye Musinguzi. Joki Musinguzi. Ekintu okiwulira. Njagala kumulabula. Njagala kumulabula. Tuva mu senero tudda Musinguzi. Anti wulira. Njagala kubalabula aba URA abakulirwa Musinguzi Commissioner General. Nti muli babbi babbaluwa naye ntandise okubafunako report. Gwe badde okimanyi nti mu URA omu mulimu omuntu nga anyuka ne milioni 2 buli lunaku. Kisoboka. Kisoboka. Yes. Milioni 2.5 nga banyuka nazo olunaku nga ziringa alawe isiza. Bangamba era mu URA awo. Asinga ndowooza ne Diso. Diso? Ayira. Diso yogedde wala. Bw'ate atunda kyayi. Asinga n'omubaka wa parliament okufuna sente. Ate okufunayo omulimu. Gwomanyi obubbi obuli wali. Ate okufunayo omulimu omanyi sente z'osasula. Hirobera mu bukadde. Okwera obwezi. Bunesha abatunulira face batulira akayindo zineza face zatule ziri. Commissioner General wa URA ene babbi banno obudde bwabakeeredde. Bubbe buli awo. Minister avunanyizibwa ku byobuvubi omubeezi Robert Migadde Ndugwa yagenze ejjinja eyo mu Kiweya House ekimu ekya URA naye nga Kiweya House kijjudde ebintu ebitali ku mutindo ate ebikozesebwa mu kuvuba obutimba zino yingini z'amaato naye nga URA ebiterese. Okitegeera kati babireeta anti babireeta ne bamala ne babiguza ate abavubi ate we babiguza abavubi ate ne babawendulira government egenda ibajjeko ebyoche kubanga omuvubi wagula ekintu mu URA amanya nti ekintu kyaguze kiri kuki bote bafiirwa kiri ku mutindo abaliwo aba URA ate bo bafiirwa ki nga bamaze okuguza bano obutimbo butali ku mutindo nga babutereka kati bwobanga URA era banaye abasuubuzi mwenna mu nkubira amasimu gange kwegali mu mpereze ne message bawe naam be banyigiriza olw'emisolo emisolo kubanga bino biri munda mu ggwanga n'abasuubuzi abaleeta ebintu okuva ebweru w'eggwanga omuntu n'aleeta obuntu bwebuti ne bamugamba omusolo gwa milioni 2 milioni 3 milioni 10 omanyi container z'abantu eziremedde ku URA bangambe n'ekiri ku airport awo nina mukwano gwange Simon yagenze obadde akima laptop ye nabiki bamugamba basukuna bamugwa emitwalo 8 kati agenda okuddayo ng'oli avuddewo yamugambye 8 wazzeewo omulala omukyala yatuddeko kakaddaako kakadde naye nga bintu kibe bamugamba akakadde laptop dooza zabadde bbiri kati kyenkugamba kati bano ababbi abali mu URA era byebyo bakonectinga n'aba airport gwe badde okimanyi nti ebintu obireeta ku airport abantu bangi ebintu byasiranirawo babibalemesa okubijjawo kasita babifunamu interest nga baagala okubibba era babibba ate ogenda okuddayo nga webiri bagamba tukuwadde ennaku 3 obikime naye baba kebali bebyange ennaku 3 zigenda okuggwako kebali bebyange nga bamperezo jawulira firimu ate anti kati mmwe baba bamanyi bagamba oyo tetujja kumu ngenda bulungi nenkutegeera nga era njagala buli mukozi wa gavumenti waali mu kitongole kyonna mwe mubakwata obutambi mubakwata amaloboozi mukole mumpereze messages ezo kuba kati bano aba URA yabanyuka n'obukadde 2 3 bonna nabategedde bonna bakwati bonoonya bakazi twali tubawa mutwalo bo baba wa bukadde babagulira emmotoka ate zirize bafuna ez'obwerere ze bafuna nego omanyi omuntu okubba milioni 2 buli lunaku 3 URA bazikuba bana Uganda nga bali eno tebalina ddagala mu malwaliro abantu obwavu bubawunyanako yula mubba n'akakadde ke bawadde abantu mwe muli babbi ba kikaaki eseje gayina emirulu muli gabbi ga kikaaki mulinga bagamba nti agabuto ge muteekamu essowaani z'emmere mulya 8 mwene mubba sente za bana Uganda ne basigala nga babona nze nabagamba mubba sente ne mwonoona erinnya lya president ekyo sigenda kukikkiriza
gwe buli we nabba sente akola emivuyo mu gavumenti ngo gikole kululo at your owners risk tugenda kukwatanga gwe tukuvubeyo nga gwe bali kamanyi era president wamula ajuze yafulumye ekiwandiko yagamba buli muntu akola ekintu oba otulugunya bana Uganda oba batokyalinga mu ngeri ki oba babba mu ngeri ki buli kimu okikola kululwo si kulwa president kubanga bana ababbi omuli ababbi b'amataka aberimbika nze nkola mu State House simanya nze nzibe eza URA nkola mu State House bano badayana atwine nze ndi w'amaanyi ne bagulirira ne police osanga otya permanent secretary owa ministry ya health atambula ne motoka mukaaga zino zikadenge musanvu byaki kubanga muli babbi mutya n'okutambula mu bantu okitegera kubanga bamanyi omuntu abantu we bana basanga olw'obukowe baliko bajja kubagirayo emigo abakubbe ne baramana amara kuba permanent secretary kikutambuza bwe nga ne permanent secretary wa defense yetambulira nga bwayagala kubanga si mubbi omuntu atali mu abababbi tujja kumalako nabo muganda wange saagala okye tebalina kye bagenda kutukola tuli bagumu olaba kye nakugamba nti tulina okweyawulamu kalina mmere wabeere namutumba balamu abeerere nange nembeerere tulina okubavuba bonna okuvuba kuganda kufuuka okuvuba ate njagalamu abasalamu TikTok kano mukawulirize buli we mubeera nga musalamu obuntu buno buli muntu gwenkoonyeko ebifaananyi byabwe gye biri mu biteekewo ensi bamanye babaguleko emisango babaguleko batya emisango okukozesa ekifaananyi ky'omuntu nga tofunye anti nze mwogeddeko oyo mubbi akolera ggwanga oli mu public office bw'obeera mu public office tewali muntu ayina kukusaba lukusa kufunako kifaananyi kyo oba kwogerako tewali kubanga ebintu byokola biba bya bannayuganda oba oweereza bannayuganda obuyinza bonna buli mu bannayuganda yaba kuwa omulimu president bw'akuwa ministry omukulemberereko aba akuwadde kumukulembererako ku lwa bannayuganda abamulonda so nja kwerabira ennamba y'essimu eri 0782 65 87 51 0782 658751 era ne oba togiwudde bulungi ng'egize osobola okuzzaayo akatambi eno show eddayo kemabega n'okola ki n'oddamu n'ogyetegereza n'ogikoppa bulungi kubanga luno olutalo tulina kwatira wamu ffenna okitegeera tulina kwatira wamu nze nabagamba buli we mulaba Nameera agenze Balamu agenze mumanya nze mba navuddewo okitegeera kubanga nze mbagamba nti kati wano ono mubbi wano kati oba URA tujja kuvuba oba oli mubbi waki tujja kuvuba kubanga twagala bannayuganda bonna eggwanga lyaffe buli omu alifunemu kyenkanyi okitegeera ovuge emmotoka yo ku luguudo nga shoko kuba kati tunulira enguudo ezimu ennyingi bwe zifaanana ababbi babbye sente z'enguudo bayinginiya era njagala gamba kampuni ya CCC China Communications Company Limited tugenda kusazaamu kontrakiti zammwe tubagobe mu ggwanga kubanga ensi nnyingi zibagobye lwakwatagana ne bayinginiya b'enguudo mu nsi ezo ne babba sente z'eggwanga nga bwe bakola wano babbira mu buwumbi 10 buwumbi 15 buwumbi 2 oluguudo ne lusiraana okumala emyaka n'emyaka oba okitegeera so njagala kwebaza bannanyini mukutu guno badirector sebo webale okutuwa omwaganya okulaga eggwanga lyaffe abalyake ne bakenuzi era Jeno Muhoozi agaziyiza bulungi basement gye bagenda ba minister mwenna n'ababbi ba government mwenna mujja kujyamu bulungi twagala ebeere engazi kino Jeno Muhoozi akirimu Balamu kyagira kyetuliko ate ani supervisor waffe president yatuwa emirimu n'atukwasa Jeno Muhoozi atusupervising mwe mulowooza lwaki tukuumibwa SFC gye erikuuma president lyeri tukuuma si munino si byakuzanya ejje erikuuma omukulembeze gye litukuuma olaba abantu oluusi bw'olaba abantu bayayaana okutuuka ku Honorable Balamu lwaki abamu baba bayayaana bambi kujja bamubuulire ki ebizibu byabwe okitegeera so njagala kugamba bannayuganda nti mubeere bagumu eggwanga lyammwe tuli mu kusima musingi generation y'abannayuganda abanaddako abaana baffe n'abazzukulu baleme kubeera mu nsi evunze era njagala kubategeeza nti ebikolwa bye tukola mu kisanja kino byakiyeekera ekyo njagala kukibagamba kati mulaba president Museveni eyayingira mu nsiko mu 81 gwe mulaba
kati mulaba omuyekera yennyini omutuufu yagenda yali mu kisanja kino tukola mu nkola ya kiyekera tugenda kubavuba mwenna mu nkola ya kiyekera kati tulina gwe tugenda kuttira poliisi kutidde ekivulo kya Kinsaawa kirabe ekya Kingisa munnaye NRM waffe bambi abantu baffe ab'NRM bagenze ne bamuwagira omanye ekisaawe ekyo tetusobola kumala gakikuwa wadde ekisaawe ekyo oba okyagala oyita mu kinakyo oyita Ministry ya Defense Regi yakirimu Jeno Mozi alina okuwa olukusa nendabawo bato nendabawo gundi yali ani bato y'abashiba ne gundi ne Sindi waliwo kyekirala ndoza byebyo bivulunga bina byebadde waawo naye kololo simwanga Jeno Mozi alina okuwa olukusa Jeno Mozi anti Ministry ya Defense yekuwa Jeno Mozi alina okusooka okuteekako sitamu nakuteekako omukono Jeno Mozi yawadde Kinsaawa kulwa Jeno Sale lwa Jeno Sale yamusabye muga nti muntu waffe muwe tulabe nga hagire ateeketeekerwa kuba nti ekizibu ekibaddewo nti ekivulu kino kyabuutikiddwa abamenyi b'amateeka abatoogera naye baaba omubbi yabadde wali babbya abantu buli muntu ali mu kukaaba bana abawala abato batwala mu bintu ebyo muwala nulaba omuwala atigira ali mu bintu ayimiridde ababbi babadde wali oli omubbi talabwangako nolabye okiwala nga kyezanza baga esimu yange yabadde agala bazitwale kuba mwagenzeeyo mulagajjalira ebintu bw'osobola okubeera awo n'ogenda eyo osobola osangayo kojja kagato ng'ate akimayo tosobola kuba agenda mu bintu bya kitegeevu ojja musanga ku Serena Sheraton feyo tetusobola kugenda osobola okunsanga yeeyo naye ssanyu abaana basanyuse era poliisi era ndooza mwakira nti poliisi ya wano n'ababbi bali bati naye baaba poliisi ya wano omubbi akubba omusirikale ali poliisi ya wano n'omubbi bali bati nze nkubuli olaba bano abatta David simanya David Owori abo babbi abakolegana ne poliisi tewawulidde omwana yagambye newunyiza nnyo poliisi egekutte ffe naye ng'ate asinga omubikato yatambula ne poliisi mukama waabwe ate atambula ne poliisi ate bo bakutte bali omwana yabyogedde kati ali eri ayinaayina na poliisi ayinaayina ne poliisi ekisooka tatubuuze poliisi tesobola kutulimba nti abatta David Owori nti yabalondedde ku ssimu kubanga essimu babadde bagisibye mu buno obuntu buno obugendamu babuyita batya obugondi folio obwo obuntu bw'oteekamu essimu eno tesobola kufuna network kati bo bagirondodde bati batuuke n'okulaba we bagitadde wali simanya mu kisenyi simaluddawo poliisi bakolegana n'ababbi ku poliisi mu Kampala wonna bakolega si kyankiso si kinene kyoyogera ate kati nze nkugambye nze okunoonyereza kwange kumala gwe kati bw'oba oyagala kutegeera genda wali ku ssaawa ya Queen gira bwoti essimu yo giremu bwoti omubbi ajagisike bagibbako sisita wange uko ne bakkirira tetuwali buzibu ng'ate soba kulaga anti bwe bamala okugibba bw'ogenda wali ku poliisi kapoliisi akali awo bakugamba nti tuweemu eddakiika 3 n'ekyo nkirinako gundi babba yange bagibbira ku haama bwe bamala okugibba nengenda omusajja najja naŋŋamba agibbye mutegedde musajja ekyo simanyi nengenda ku poliisi bwe nagenda ku poliisi naga oyo gundi Kasaada mwandika wano erinnya ly'ekika ky'essimu olinamu 3 saavaawo nagamba tuula wali nakuba Kasaada komawo essimu y'abanno naye ng'esatu bagitutte eyo gireete eyo ne bagireeta bulungi nnyo ne bampa essimu yange nengenda basi nesenga bakola bwe batyo bagibbye negira n'owayoko owaddeyo obanga ate onaakola ki tewali kulyanguzi poliisi erina okuba ng'eyamba bannayuganda nzaawo bankolera bulungi poliisi bw'obadde okimanyi kati singa teyali David Owori nga batta muntu mulala ne bamubba byandigenze byandibaddewo era banoonya bantu nga ffe ensi bejja okwogerako balyoke balondoole balyoke bagabe bali ti mwabbi omuntu muzibu mutuweeyo ng'abana tubakwata tujja kumala tubate bano abaana kiteba bakuba amasasi bewuliddeko ddala obujulizi muze ne mukuba engatto oli n'amukwata oli n'amutuga oli n'amunyiga era bagambye noga nti mukama waffe yatulese eno naye tubadde tuludde okukolerayo mukama waffe yatugambye nti tukomewokko naye tubadde tuludde lwaki babadde bakubanya balinga bakubayo nnyo abantu kati abantu nga babayesoomera nti ketubalabako kati oli mukama waabwe n'abaga nti oli akolegana ne poliisi n'abaga nti eyo kati tetuddayo mangu so tugira tugendako mu bitundu ebirala oba okitegeera so
ababbi bakolegana ne poliisi butereevu ne banyagulula bannayuganda nze nzijukira Sobbi nga tannafa Sobbi yagamba nti teri mmundu ebba Kampala wano nga yavudde Embalala yaga nti emmundu siba za wano Sobbi yakyogera muddeeyo mu butambi yaga nti emmundu ezibba mu Kampala za wano tuzijja na ku CPS wali yaga nti bw'osanga emmundu eyabbye Jinja era teva Kampala eva Jinja kubanga ababbi bali mu poliisi mwennyini ate nga banene mu poliisi bibo ababbi bane emmundu okitegera so njagala okubira omulanga director wa crime intelligence mukulu wange General Christopher Damuliro ensonga zino zirondole tulabe nga abapoliisi bano abakola kubanga General Damuliro mwagala nnyo nti buli we mubaako information yonna gye mugaa nti kino kirondole ne kino asitukirawo ng'eyategwa ogw'ekyalo abantu bensinga okwagala mu bintu bino bali babiri General Damuliro ne muganda wange Kiryowa Kiwanuka Minister wa Defense kati abantu abo wobakubira essimu bali yakitinga mangu okukola ku nsonga gy'oba oyogeddeko balina poliisi gye baŋŋambye awo nina omuntu gonna yano mu comment section ya poliisi yende gye ku Ntebe Road mbu babba abantu ne poliisi ng'ekimanyi naye tewali kye bakola babbi Ntebe Road awo kubanga bannaabwe nkyerabidde naye omuntu yakomenti bupoliisi bwonna olowooza lwaki simanyi olinako data awo simu sigiina wano naye bupoliisi bungi era mututere mu comment section poliisi ezibabbeeyo mu bitundu byammwe mbwali awo gundi ezibabba zonna muziteeke mu comment section ojja kugendayo zonna oziwandiike lwe tunaakomawo zonna tuzaasanguza ensi ezimanye tulabe baosi baawo bakwatibwe ngamba otya police station eri mu kitundu omuntu ne bamubbira wali muli wano museka musisi ekivulu ekyasingisa ekyadde kyetooloddwa abapoliisi abasukka mu 1,300 ng'abantu babanyagulula ng'abapoliisi bali wali obyeyo muneka ensawo osanze simu jimpe omanyi nti omubbi waba ku kivulu kya Kingisa buli yadabba essimu ng'ate agitwalira wa poliisi agitereka omubbi n'addayo akimenda ebyaddala tekisoboka ate kuona agenda wa poliisi omugaye nti essimu yange ogirina kati ngandi ng'obi mugambo era ojja kugenda kumugamba nti ssebo banzibyeko essimu wali ng'amanya yeeno gye baleese inze ekintu ekyo bakinkolera ku poliisi kubanga buli muntu gwe babadde babba ngatukira wali wa poliisi kaali awo ku mwala ogwa hamu musajja naŋŋamba essimu yo agitutte mulabe tugende ŋŋenda ku poliisi naga oyo kasaada leeta essimu ya munno ng'esatu gigenze bamukubira iye amazima ga Katonda muguluza ali ddakiika ezi essimu yali Samusanga nga kasaada essimu agireeta ne bagireeta ne mbaweesa tunefuluma nga ndi musanyufu kuba essimu yange baagimba nolose nga baagitwala kituufu ane babasaha yakoze ekyafaayo ekyokuyingiza ababbi abangi talina muntu gwe yayingiza ngamba babbi bagenze ne bakola basasudde ye yafunye naye ye tayinza kwawula nti ono mubbi ono si mubbi ye yabadde azze kuyimbira abantu addaze kuyimbira abantu era saha tumwebaza ffe nga gavumenti okumuwa ekisaawe na saha muntu waffe atya muntu waffe era abadde atukolera emirimu mingi mu Nuupu eyo nakati akyagikola ne bamugambye mbu tokkiriza mwami Kyagulanyi okukola message yonna nti waliwo kano aka audio nti obubaka bwa mwami Kyagulanyi mbu baabumuganye ate baabumuganye naye kati ng'omuntu owaffe lwaki aba akola ekyo lwaki mumwesibako tutya yabagambye wammwe ate kati osobola okuba nti oli waffe ne tukuwa ekisaawe kyaffe okoleremu ekisaawe kirina kubeeramu bintu biyamba ggwanga tobola bagiyita kolo independence ceremony kisaamu gundi akola ngani mu gavumenti atukolera emirimu mingi sijja kugyogera wano naye goma nti akola n'omukyala ava wa Jenosale namwe yagalidde mu ggwanga tulina okulyeyagaliramu kuba lyaffe buli munnayuganda mumusaba weeyagalire mu nsi bafuna obutonde omanyi lwaki batuyita kkula lya Afirika byebyo nina n'ensonga endala bannabyabufuzi abali ku opposition kabayitiridde okubomba ne Lutamaguzi yagambye agenda Winnie Kiza yagenda bagende bakube ebyeyo bwavu mbu baagala bwavu bwe bubaddusa bwavu bagambye ne gundi yagenze ne Salamu Musumba yagenze Salamu Musumba yone bwe tumuleka n'agenda ye yali yatuwadde ebibye Salamu Musumba Lubega Mukaaku ne Lwomushana abo be baatuwa amawulire ga Besigye so bote tubayinaako ttabu yonna ne bwagenda n'akyala nadda ne bwagenda era tubeebaza njagala kwebaza ennyo
Honorable Salamu Musumba nebaza nnyo Lwomushana nebaza nnyo ne Mukaaku Lubega Saamu Lubega Mukaaku okwagala ensi yaabwe ne batuwa amawulire agakwatagana ku bikolwa ng'ebyo Besigye bali baagala okukola ne balukwago. So tubeebaza abantu mwagale Uganda yamu. Kyagulanyi akomawo Ewa wano akomewo Lumbuye yalajanye bwe nave ettaka yatandikiddewo okulaajana banaye asobola okunzija wana anyambe asobola kasana agende ettaka saakugandi genda ogezo mukima nagandi kasana agendayo ojja kuwulira ebinaddako kati aganti anyamba mangu anyambe enve wano embeera tennabakola enteekateeka nagandi nali ngenze kola lwaki yagamba Kayihura Kayihura yali amukima ate kati lwaki alanjana kati nga nakavaayo kirigwa kirimu lwaki alanjana nakavaayo mbu bamuyambe bamugjewo bamutwalewo neba nakutwala watujja kunonayo tulina okujja tukunone tukusomesa omwoyo gw'eggwanga oyagala ensi tujja kuba kima bonna